Ssaawa Ssatu ez'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mmengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Kyaddaaki abantu mu bitundu eby'empondwe Kasese ababadde badduka mu nju zaabwe olw'obulumbaganyo obwabakoleddwako abateeberezebwa okuba abayeekera ba ADF ne batta abantu 42 omuli n'abayizi b'essomero Lubiriha Secondary Mpondwe bazzeeyo mu maka gaabwe oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okwongera ku basirikale abakuuma ekitundu kino ekiri ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo anti bulijjo okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Okuva obulumbaganyi buno lwe bwakolebwa mu kiro ekyakeesa ku lunaku olw'omukaaga abantu bangi babadde badduka mu nju zaabwe nga basula mu bubuga obw'enjawulo olw'okutya okuttibwa okwewala ebyakiri mulaala teyeegulira ngabo. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amawulire Godfrey Kabyanga Baluku ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mu jugumiza ggwanga enkya ya leero nti abantu batandise okuddayo mu nju zaabwe wabula era wakati mu kutya ng'agambye nti obulumbaganyi buno bugenda kuteesebwako ne mu lukiiko lw'abaminisita kabinenti olwaleero okulaba engeri y'okutangira embeera eno okuddamu okulabikira mu bitundu ebyo n'awalala. Embeera egenze ng'etereera naye obviously wakyaliwo okutya. Abantu bakyakaaba, abantu bakyali mu maziga. Ssaawa zino abantu bazzeeyo mu manyumba gaabwe kubanga babadde tebasula mu nyumba. Abantu bwe buziba nga bagenda ku trading centers naye kati abantu bazzeeyo nsonga nkulu ebibaddewo. Ndowooza minisita wa defense oba wa internal affairs aba security ndowooza bajja kuweereza repooti mu kabineti. Minisita Godfrey Kabyanga Baluku era annyonnyodde nti engeri abantu b'omu kitundu kino abatali bayizi gye battiddwamu ng'agambye nti abamu baasangiddwa mu kaabuyonjo ate abalala baabasanze batamiivu ne boogera ebigambo ebyabalabizza omulabe olwo ne beegatta ku muwendo ogw'abayizi 37 abattiddwa nga bali ku ssomero okutuuka ku muwendo ogw'abantu 42 abattiddwa awamu. Minisita Kabyanga era agambye nti bakyalina emirambo 17 nga gino gyayokebwa abazibu bano nga mizibu gya kutegeera. Abaana b'essomero 37 deni n'abalala 5. So mwabo emirambo 17 bakyagikolako DNA because bajja beyond the recognition. Kati egyo bagenda for poto kugikolako DNA so that bakole identification bagiweereza abazadde baabwe. Naye emirambo 22 ey'abawala abo ba yesterday babadde baziiseeko 21 naye omu families 2 zagulwanira ndowooza nagwo gwali nga tigulire kuganaiza bulungi so naye bajja kumuziika leero. Minisita Kabyanga agambye nti okunoonyereza okulala okukoleddwa kulaze nti waliwo obutakkaanya ku ngeri essomero eryalumbiddwa gye libadde liddukanyizibwamu era nga kyandiba emu ku nsonga ezaaviiriddeko obulumbaganyi buno. Abaana basinga batuuse ku ssomero eno abalala babaddeyo fu onule wiiki emu wiiki 2 kati awo waliwo bintu bingi ebyokumenyerezaako ate n'abayeekera this time tiyali tebalinga style ya ADF yennyini eri gyetumanyi kubanga bajja nibatukira ku ssomero ate tibandise muntu mulala n'abo abatema nga tebali baana basomero babapurubukinga somehow kubanga bwe bajja tebatema muntu yenna nibatukira ku ssomero nibata abaana kati bwebalinga baddayo nibasanga omutamiivu kati mutamiivu oyo bamuyitako nga bajja kati nibamuyitako nga baddayo nabagamba mbadde nooza muli ba ADF kumpi kati ngaba muli babbi kubanga baddayo nga beetise then namukwano gwe kati mukwano gwe yali amugamba gwe abo bantu baleke naye namugoberera kati abo ababiri nibabatema.
Obutemu bune Kasese bujjidde mu kiseera ng'emyaka gyakayita 6 ng'abantu abali eyo mu 100 battiddwa mu bitundu by'e Kasese. Amagye bwe galumba olubiri lw'omusinga lw'Enzululu Kyaziwezire Mumbere Irema Ngoma, abantu abawerako ne battibwa n'abalala gavumenti yabayoola nga baali 10,000 era nga ku nkomerero ya sabbiiti ewedde abali mu 200,000 bo baateereddwa nga gavumenti ebaggyeko emisango gy'ebadde bavunaana. Ng'ensi yonna yeefumiitiriza ku lunaku olw'obulwadde obwa Sikoseozi, bannayuganda basabiddwa beekebeza obulwadde buno okumanya bwe bayimiridde okusobola okubulwanyisa. Ebibalo biraga nti buli mwaka abaana basukka mu 200,000 be bazaalibwa n'obulwadde obwa Sikoseozi, wabula nga okwawukanako n'ebiseera ebiyise kaakano abaana abalina obulwadde buno obwa Sikoseozi tebakyafiira ku myaka mito nga bwe kyali. Dr. Kiyaga Charles akulira okulwanyisa obulwadde bwa Sikoseozi mu Minisitule y'ebyobulamu agambye nti essira bagenda kuliteeka ku bujjanjabi obwawaka nga babangula abantu ababa n'abalwadde aba Sikoseozi ku ngeri gye bayinza okulabiriramu abalwadde bano baleme okubanga mu ddwaliro buli kiseera. Emphasis twagala giteeka nnyo ku bujjanjabi obwawaka kubanga obujjanjabi obwawaka bwe bubeera nga bukolebwa bulungi ebbanga omulwadde liyeetaaga okugenda mu ddwaliro oba n'okumala mu ddwaliro liriducinga drastically. Kino kiyamba families zino ezirina abalwadde ba sikoseero okusobola okumanaginga obulamu bwabwe. Ate minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma akuutidde abantu beekebeze wamu n'abalina omusaayi okwongera okugugaba okutaasa obulamu bw'abantu abalina Sikoseozi. Era tujjukira bulungi nti omulimu Ssaabasajja gwe yatandikawo yawabula n'agamba abo bonna abaagala okuwasa oba okufumbirwa babeere nga bamala kwekebeza. Eddoboozi eryo twalitwala nga kkulu mu kulwanyisa obulwadde buno, ate kirungi eddoboozi lya Kabaka lyabuna wonna mu Buganda ne mu Uganda ate ne mu nsi ez'ebweru. Ye Dr. Sarah Kiguli okuva mu kitongole ekijjanjaba abaana mu ddwaliro ekkulu e Mulago agamba nti kikulu nnyo abantu abagenda okufuna obufumbo okwekebeza obulwadde obwa Sikoseozi nga tebannaba kuzaala okusobola okukendeeza ku bungi bw'abaana abazaalibwa ne Sikoseozi. Omulanga guli nti tufube nnyo tulabe tetasi yaffe Sikoseozi tetuteera kikola gamba kiyamba nti bwe mubanga mwesanze mwemu muri kariya muyinza okukirowoozaako nti omwana ayinza okubeera ne mukebereza mangu ne mulaba bw'abaali n'afuna treatment obujjanjabi. Ate bwe kiba kisoboka ne tutafumbirwa bw'oba ali kariya n'otagenda kuzaala na mu kariya. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne nice ntangawizi tea, amajani kawomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa, saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Ow'ekibanja ateekeddwa okutegeeza nannyini ttaka emirimu gy'akolera ku ttaka nga munnamateeka Abdunnuulu Kinene bw'annyonnyola. Land Act akawaayiro namba 29 kawa obuyinza ow'ekibanja okubeera ku ttaka. Akawaayiro ako era kawa obuyinza ali ku kibanja ne kamuyita bonafide occupant ng'ayina okuwa obusuulu eri landiroodi. Ayina okuba ng'ategeeza landiroodi biki by'alina okukolera ku ttaka. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda enkya ya leero katandika okusunsulamu abantu abeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Ayamu County North mu disitulikiti y'e Oyamu okudda mu bigere by'omugenzi yali minisita Kanokyazi Engola Okelo Machodwogo eyattibwa omukuumi we omwezi oguwedde anti bulijjo abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Ssekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda Paulo Bukenya agamba nti abeegwanyiza ekifo kino baakutwala empapula zaabwe ku kitebe kya Oyamu disitulikiti era nga balina okuba n'ebisaanyizo eby'omubaka wa
ku kitebe kya Oya mu district era nga balina okuba n'ebisaanyizo eby'omubaka wa parliament era nti abantu 6 be babadde bakeesowolayo okuvuganya ku kifo kino nga bamaze dde okusaba obudde obw'okusunsulirwamu. Paulo Bukenya agambye nti abaana ababasunsuddwa n'obudde booking the date and the time olw'okusunsulwamu nga member of parliament era tubasubye okubanga bakomyawo empapula zaabwe ze bajjuzza obulungi n'okuteekako ebyetaagisa byonna basobole okubanga basunsulwamu. Abayayaana okuvuganya ku kifo kino bakiike mu parliament ya Uganda kuliko Amolo Queen Dorothy ngono azenga omwetengereze talina kibiina, Apio Oyuko Eunice wa Uganda People's Congress, Engola Okero Samuel owa NRM era w'oluganda lw'omugenzi, Okero Daniel wa National Unity Platform, Okero Fred Newton wa Forum for Democratic Change ne Omodo Wile Kagere nga naye talina kibiina mwajjidde. District AMPG etubidde ne project eziwerako naddala ez'amalwaliro Ministry y'ebyobulamu ge yakwasa amagye okuzimba n'okuddaabiriza mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 kyokka nga n'okutuuka kaakano project ezo tezimalirizibwanga. Ezimu ku project zino kuliko okuzimba enju z'abasawo mu ddwaliro e Kampiringisa, okuzimba kabuyonjo ey'omulembe ku Butolo Health Center 3, okuddaabiriza ekisenge omuli abo abanaatera okusibulwa ku Buwama Health Center 3 n'okuddaabiriza ekizimbe kya Kafumu Health Center 2 ne project endala 10. Nyini ntebe wa district AMPG Munanupu Martin Sejjemba agambye nti yadde nga project zino zalina okukomekerezebwa mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka 2022 kyokka n'okutuuka kaakano teziggwanga. Nazo tuogeja kati mu 2023 nga financial yeno tujiggalawo tebannaba kugimala kusobola kugitukwasa. Babeera be bamuswaba ku mirimu ate oluusi ne material tebamutuusaayo naye ng'ebintu ebimu bye tusooka kwe kujjayo ssente ne tusindika ku accounts ez'amagye okuleka nga zikola emirimu. Era kye twasuubira amagye gajja beera gakola ku speed kirabika okuba nga tekisoboka. Oba bwogera n'ogeraageranya ku mirimu egy'enjawulo egikolebwa mu masomero, egikolebwa private contractors, ate bo baamaliriza dda ne projekiti z'omwaka guno eno bagenda kuzimaliriza okulabika nga bazitukwasa. N'olwekyo obuzibu bw'amaanyi nnyo eri ebyobulamu. Ssentebe Martin Sejjemba agambye nti kyebazaako nga district ya MPG kwe kuyitisa ekiteeso ekijja projekiti zino ku magye ga Uganda ziddeyo ziyisibwe emitendera emituufu ziweebwe ba contractor abalina obusobozi okuzimba ebyo ebyetaagibwa kubanga amagye tegalina busobozi yadde n'akamu. Wabula minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda by'ensi eno Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja agambye nti ssente z'okukola projekiti zino baazifuna kikeerezi. Malwaliro zayita mu kitongole eky'ebyobulamu ng'ate waliyo ba permanent secretary abakwata ssente ezo n'ebitongole bye batambuliramu ssente zagenda zigenze okututuukako ng'obudde buyise. Empigi eddwaliro baaliwa majjo kwe gakola naye titubalaba nedda babagamba mbu ssente bazituwadde nga ne kati mwezi guno gwegumanyi mu mwezi guno nti gwe gugenda mu budget yebeggwako kati badduka speedi okuzeggyako bazituwe wulidde bazituwadde luvannyuma. N'olwekyo delay nagiwandiika mu mukono gwange ne ngitegeeza PSST omukulu Gobi ne mutegeeza ssebo sente bazituwadde leeti. Olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament Mathias Mpuuga Nsamba ayolekera district AMPG gy'anaava agenda e Butambala ne Gomba nga eno ye wali ezimu ku project zagenda okulambula nga zeezo ezitannabaako bwe zaabadde era ng'eyo yonna agendayo ng'alambula emirimu gya gavumenti gyekolera bannayuganda nga emirimu gya EFS y'emitongole bwe giri. Kinajjukirwa nti mu 2020 President yalagira ministry ey'ebyobulamu ekwate bukolokolo project ez'okuzimba n'okuddaabiriza amalwaliro eziwe amagye ga Uganda ng'egaba gakola omulimu guno naye gavumenti ez'ebitundu ezisinga obungi zeemulugunya ku kino nga zigamba nti amagye gaalemwa okumaliriza projekiti ezo. Newe lutuukidde olwaleero ng'amagye ge gamu gaalemererwa okumaliriza okuddaabiriza ekisaawe eky'Ennamboole newandibadde ng'ebbanga eryali gaweereddwa lyaggwako dda era nga Uganda emipiira gy'ezannya nga yeeyina okukyaza ate gikyaliza mu buwaŋŋanguse mu nsi endala. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Senkungu annyonnyola nti omuntu bw'agaba omusaayi kimutaasa ku ndwadde.
omuntu okugaba omusaayi kiyamba okukendeeza emikisa gye egy'okufuna endwadde nga pressure, omugejjo, sukaali, era kiyamba omuntu okubeera ng'abeera mu bulamu obulungi, n'abo abalumizi bw'omutwe buli kaseera nakyo kikuyambako okukendeeza ekyo, so nga ate ne mu basajja kiyamba okuimprovinga amaanyi g'ekisajja. Kale omuntu yenna yalibadde awa omusaayi mu basajja buli luvannyuma lwa myezi 3, mu bakyala buli luvannyuma lwa myezi 4. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda nga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash, eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamwa akawunya, ne Shak Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba, ssenyiga, ate nga lyakakasibwa National Drug Authority. Lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna ng'omusuubuzi. Genda ku Calm Care Pharmacy Wilson Street ne ku Dam Traders mu Kikuubo. Minisita ow'ebyensimbi Matiya Kasaija Sabiti ewedde yayanjulidde ensi eno embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2023-2024 ya tuliriyoni 5.2 wabula nga zino ku zo tuliriyoni 17 zassiddwa ku kusasula amabanja agali Uganda mu bulago ng'ebintu bifuuse nabya kyowolo tuddo kibanja oyimiridde. Minisita Matiya Kasaija mu kusoma embalirira yategeezezza nti eno yabannakunkunyedda abatayingiza era abatafulumya era nga mu kiseera kino ebyokugulira abakungu ba gavumenti emmotoka kapyata byayimiriziddwa mu mbeera ey'omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Embalirira eteekebwa pulezidenti n'olukiiko lw'abaminisita n'eryokeweerezebwa mu ssetteesezo gyesooka okwekennenyezebwa akakiiko ka ssetteesezo akavunaanyizibwa ku mbalirira era nga kano kakulemberwa omubaka Opoloti Patriarch Isigi ngono mubaka we Kachumbala mu district y'e Bukedya era nga Opoloti Patrick Isiaji ono yaliko omwanika w'ekibiina ekifuga omupiira mu Uganda ekya FUFA. Mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Opoloti Patrick Isiaji ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. Honorable Matiya Kasaija yagambye nti budget eno giwadde eri abo abatalimbya nfuna. Gwe nga ssentebe wa budget committee kibeera kitegeeza ki? Tuna programs ng'emyoga bya SACCO, parish development model. Tubeera ne programs also infrastructure development ga road interconnectivity. Enguudo z'ebyalo. Eza kolasi eza maramu. Soka ne maramu. Before you talk about tarmac, no zi opening first. Wali otambudeko mu byalo. Manyi nti abantu batambula mu bigere just connecting village to village mu small panya. Mwagala kati mubazimbire mwe banavugire emmotoka. Yes, ne boda ne piki ne gaali ng'olina good road gy'ositula ebintu byo to the market. Abantu bakyali mu mbeera mbi nnyo bwetyo. Ate gwe toli mu Uganda. Mwe ng'aba budget committee ku trillion za 5.217 zirina kubeera nga zigenda kusasula amabanja. Mwe mufaayo okulaba nti nno amabanja gakendeera. Yes. Mukozeewo ki? Budget committee concerned with the allocation. Naye ate ne muyisa budget ng'ate era yeeyongera kwewola kubanga kati ku 52 tugenda kuŋŋanya omusolo gwa 29. Kitegeeza nti nno 22 tugenda zeewola bwewo. Tosobola kubuuka mulundi gumu kadekebe makago tosobola kubuuka from a deep hole n'otuuka waggulu. Tulina okuvaayo mpola. Naye waliwo enjogera nti ekooti y'ogisala kusinziira ku lugoye lw'oyina. Lwaki ebimu ne tubyesonyiwa ne tukolera mu ssente ze tuyina? Anti tekisoboka. Government is government. Government means management of the whole economy. You don't shut down the economy because nti tulina ssente. No. You have to manage situation olina amabanja ogenda mpola kwewola kontono ng'osasulako nnyingi. Tenengeri gye mutematema bulijjo ssente muziteeka muggulira bannabyabufuzi motoka. Uno minisita yagambye ate wali kugulira bannabyabufuzi motoka. Andi kati waliwo abo baminisita batambula byalo ate kati bano ba technical officers motoka mmeka ze bavuga. Omukozi wa Minister of Finance oba Commissioner oba Director oba Minister of Agriculture oba Minister of whatever gender kolako research otegere motoka ki gye bakozesa. For example omuntu asula Corolla ate avuga Land Cruiser. Era bonna ze batambuliramu. So such things are the ones we need to tighten. Twakumanya nga mbi emizannyo tugamba nti Honorable Kemba mukwasiza budget committee abeebyemizannyo bamaliriza. Naye tebali better by far.
The first 3 years, they are very ahead compared to what they used to have. Getting or checking a sports budget, compare last 10 years and you see what the trend is. It's them now to manage their affairs. Babebya kelele. Mazimubawaze bakayanira. Tola baba netball bani ba boxing te baba sibye nokusiba te tola bage namukomera. Why now does it come entalo? Ero wali omupira. Got like that. To approving a cent almost 2 years ago to refurbish Nambole over 90 billion. Ne honorable 90 billion tezizimba kisawe kipya. That's what they asked for. Ze baba sabaze muwayo. That's what they asked for, and we thought they said they had to make it a state, whatever, at world class, blah blah. Now that's what you should ask them. What is the problem? Ale honorable nzembuza gwe budget committee mwete kibavunanyizwa kugamba budget committee batusaba sente. Buli abasaba muwayo buwi. Batusaba sente. Should be asking those questions now. Nambole, Minister of Education, why have you got money and you have done nothing for 2 years, 3 years? Mwazi wa Minister of Education. Yes. Atena yonezi wa Defense UPDF. Whatever method they now employ to use the money, it's them. Tebiswaza. Because you people are silent about such issues. Ate tende mukubuza. Nkulira olumba te budget committee ava sente. Ate kakati mwe abayinogira nti naye gundi nga sente osabye nnyingi. Omanyi waliwo okoma. How technical are you on any issue? Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanira, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Ensi 14 zimaze okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations ezigenda okubeera mu Ivory Coast omwaka ogujja 2024. Omugatte ensi 24 ziteekeddwa okuvuganya mu mpaka zino era abakayitamu kuliko abategesi aba Ivory Coast, aba Senegal abawangula empaka ezasembayo ezaali Cameroon, Algeria, Tunisia, South Africa, Morocco, Burkina Faso ne Misiri. Endala Zambia, Equatorial Guinea, Nigeria, Guinea Bissau, Cape Verde ne Mali. Uganda Cranes yemu ku nsi ezikyali mu lwokaano olw'okulwana okukiika mu mpaka zino newandibadde ng'emikisa gya Uganda gyayongedde okusereba bwe yakubiddwa Algeria olunaku lw'eggulo goolo 2-1 mu mupiira gwe bazannyidde Cameroon. Mu kibinja fa Uganda Cranes mweri Algeria yayita mudda, wabula kati embiranye eri wakati wa Tanzania eri mu kifo ekyokubiri n'obubonero 7 ne Uganda eri mu kifo ekyokusatu n'obubonero 4 ate nga yo Niger yawanduse. Uganda egenda kuzannya omupiira gwayo ogunaasembayo mu mpaka z'okusunsulamu nga nnyo omwezi ogw'omwenda bw'eneeba ekyalidde Niger ate Tanzania kola ejja kuba ekyalira Algeria. Empaka za Africa Cup of Nations zigenda kubaawo okuva nga 13 omwezi ogw'olubereberye okutuuka nga 11 ogwokubiri omwaka ogujja mu nsi ya Ivory Coast. Ate mu mpaka z'omupiira ez'abannakalooli Brothers Bishop Stensira Cup, Sacred Heart kiteredde secondary school lye lyawangudde ku mutendero gwa secondary nga lyakubye Budini Secondary School Kaliro goolo 2-0 nga goolo za Sacred Heart kiteredde zaateebeddwa Wilberforce Kimala Empaka ne Peter Masanja. Kiteredde Vocational Institute ye yawangudde ku mutendera gw'amatendekero g'ebyemikono, Namengo Boys Budaka newangula ku mutendera ogwa primary ng'empaka zino zaategekeddwa okutongoza okutandika mu butongole ebikujjuko ebyokukuza bannakalooli Brothers okweza emyaka 10. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano. Omukulu wa Lusi bwe yawulira nti ebigambo by'okunyaga Nakalembeka omuwala gwe yali aweerezza Kangavve nga ne Kalambika emmandwa naye yabirimu n'alaba nga yetasobola kubitaawulula bulungi. Bw'atyo Walusi yatumira Kangavve nga amutegeeza nti mukazi we gwe yali amusuubizza baamunyagira mu kkubo, bw'atyo n'amuwa amagezi anoonye abo abanyazi era abatemu abaamubbira omukazi awoolere eggwanga.
nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 46 egyakayita Pulezidenti Idi Amin Dada Awongo Abu Jalal Nyabire Oume yeekweka okumala ennaku eziwerako oluvannyuma lw'okusimatuka okutemulwa eggulo limu. Olwokubanga Amini yali ategedde ku lukwe olw'okumutemulira mu maka g'obwa pulezidenti mu kibuga ekikulu Kampala, yategeka mangu okudduka mu Kampala ayolekere Entebbe, ebirala byonna ebyandiddiridde bimigwe enkoto era birabe ng'asinziira eyo tali mu Kampala. Amini mu kuva mu Kampala yali yeebulunguluddwa emmotoka z'amagye ezikubyeko abajaasi ng'ayambadde n'engoye ezitayitamu masasi, naye bo abaali bakoze olukwe tebaaluyimiriza. Emmotoka za Amini baaziteegera kubayita ababiri ne bazikasuukirira bo mu magezi maganda, naye ng'oluvannyuma bangi ku baali mu lukwe luno olw'amafuta mingi gavumenti yabakwata. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750988011 ng'era bali wamu ne Kiko Mukyuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olw'akawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba agatogo. Kiko Mukyuzi Mix mufuule etteeka. Ebipya byongedde okuzuuka ku nsonga z'ekidiinidiini ekyatta abantu e Kenya nga kibasisa ekiziiro n'okubalumisa enjala nga waliwo obujulizi obuwuniikiriza obulinga obulaga nti bangi ku bantu bano baaziikibwa nga gavumenti ya Kenya ekimanyiiko, kyokka nga mu nsonga zino yeebambalika ng'omunafu akeera okuggulawo. Emirambo egikunukkiriza mu 300 gye gyakaziikulwa mu bibira by'e Shakahora. Omusajja eyeeyita omusumba Paulo Mackenzie Ntenge gye yali atadde kye yayitanga ekkanisa ng'abantu bano okubatta yabadyeekadyekanga nti beerumya enjala Yesu asobole okubanona abatwale mu ggulu basinkane Katonda nga n'abo abalwangawo okufa nga abasisa kiziiro. Waliwo obujulizi obw'ebbaluwa ezikkiriza okuziika obuweereddwa akakiiko akanoonyereza ku bino nga zaaweebwa abamu ku bakulu b'enzikiriza eno ey'obulimba okuva mu gavumenti ya Kenya, nga kati abanoonyereza baagala kukakasa obanga gavumenti ya Kenya ebbaluwa zino yazibawa ensonga ezimanyi bulungi anti bulijjo tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi. Era kikakasiddwa nti mu kubuuliriza okugenda mu maaso nti abagoberezi b'ekidiinidiini kino bwe baatuukanga mu kibira eky'Eshakahora ng'amannya gaabwe agamanyiddwa bagejjako nga beetuuma amannya amajja okusobola okumenyerawo ddala enkolagana n'ababadde abantu baabwe omuli abooluganda lwabwe n'emikwano gyabwe. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafamma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakawangamudde bagambye nti bakizudde nti ebimera ebyo bye mulaba yadde nga tebyogera lulimi lwe tuwulira naye birina obusobozi okutegeera nti waliwo omuntu abikutteko ate era ne bimanya nti abadde ankutteko kaakana ntadde. Abayivu mu buto abaddiranga empumumpu ne bazissaako obutinti magulu olwo ne bagamba nti balunda nte. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Washington State University mu America ne beetegereza enneeyisa ey'ebimera eby'enjawulo mu malabiro g'ebya saayansi. Aboogi b'obwongo bagamba nti yadde ng'ebimera tebirina busimu naavuzi ng'obuli mu nsolo, naye nti bwe wabaawo ekintu ekikikoonyeeko oba ekikikutteko ng'akataffaali ak'ekimera kino kasindika obubaka eri obutaffaali obulala nti waliwo atukutteko oba oyo atukoonyeeko. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omumanyi Profesa Michael Nobrachi agambye nti olw'okubanga ebimera bakizudde nti nabyo bikozesa emmanya sensi ey'okwesisiwala okukwatirira ebimera bakizudde nti kibikonzibya ne kibigaana okukula obulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze.
Kyaddaaki abantu mu bitundu eby'empondwe Kaseesa ababadde badduka mu nju olw'obulumbaganyo bw'abakolebwako abateeberezebwa okuba abayeekera ba ADF ne batta abantu 42 omuli n'abayizi b'essomero bazzeeyo mu maka gaabwe oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okwongera ku baserikale abakuuma ebitundu eby'ensalo. Disitulikiti y'Empigi etubidde ne pulojekiti eziwerako naddala ez'amalwaliro. Minisitule y'ebyobulamu ze yakwata bukolokkolo n'ezikwasa amajenga gavumenti bwe yalagira okuzimba n'okuddaabiriza bino mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 kyokka n'okutuuka kaakano zino teziggwanga. Ebipya byongedde okuzuuka ku nsonga z'ekidiinidiini ekyatta abantu e Kenya nga kibasisa ekiziiro n'okubalumisa enjala nti bagende Yesu abatwale basinkane Katonda, nga waliwo obujulizi obuwuniikiriza obulinga obulaga nti bangi ku bantu bano baaziikibwa nga gavumenti ya Kenya ekimanyiiko, nga kati abanoonyereza baagala okukakasa obanga ddala kino kituufu olw'ebbaluwa ezikkiriza okuziika ezaaweebwanga bano abaaziikanga abantu be babanga battisizza enjala n'ekiziiro. Era kizuuse nti abo abaagendanga mu kidiinidiini kino kasita baagenda mu bibira bye Sheikh Ahora omusajja Mackenzie Paul yali yayita omusumba yali yateeka kye yali ayita ekkanisa nga bejjako amannya gaabwe agamanyiddwa nga beetuuma amalala okumenyerawo ddala enkolagana n'abooluganda lwabwe n'emikwano gyabwe. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.